Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Gamba otya? Nze bulungi ogamba otya? Tuli bulungi. Gwatambula go trending nga bagamba gwavunanyizibwa kunoziza Nicole omukyala Olisha M. Nze nzikola ntya? Mbo gwavunanyizibwa. Nzivunanyizibwako nti oyo naye abeere serious. Ate nze nzivunanyizibwako nti. Mbo mwana yafuna ebizibu n'ovaayo n'oyogera mbu wandisirise. Nga nsirika ntya? Tamanyi nti nno nze nnaaba abawala bangi benjogerako nabo. Nayina okuvayo njogereko eri girl child. Mugambire ddala nti totawaananga. Ate abantu abamu babeera eyo ne bamala gakomentinga nga tebali empathetic. Kati oyo omukyala nze ndowooza yandibadde asooka nayimirira mu ngatto zaffe mu kifo ky'okusooka okuncriticinga. Omukyala ono ebintu byayogedde bwe wabiwuliriza walabye nga kyayogedde kituufu oba? Nze omukyala ewe namulabye. Ekisooka yabadde ayogera bulungi. Nga yeetaaga ajje ajoyininga ettiimu yange ya Girl and Women Empowerment. Kuba mukyala mukulu ddala. Kati ttiimu yange wenebeera boosted n'abakyala babakulukulu. Ate namuwulidde mbu upcoming artist at that age. Nga si kirungi. Mbutuufu ndi overwhelmed. Omwaka gwayingira nina abawala 3. Kati ndi mbana 6+. Yandibadde ajje no tukole tuyambe abaana abawala nange mbere boosted up. Kubanga really ndi overwhelmed. Okay. Yeah. Ne ogambye mchala mukulu netrabanga omuwala omuto. Nedda. Saawayiriza abantu. Mchala mukulu era mwetagira ddala ku team. Tulabanga baby kugwe. Manna reka nawe. I need her on my team as an old woman. Yes. Muvuzo muwadde omulimu. Yes, muwadde omulimu bambi aje tukole. Nze I liked her. Alumirirwa abawala. Okay. Kibagambye nti no audio ezafuluma n'okaaba mbu wali okaaba maziga ga kiyaye. Anti yaye leka ye muyaye. Kubanga omuntu yena tayinza butakaba. Ndebire mama Nicole awo ng'ayogera nga naye amaziga gamuyitamu. It's actually very unfortunate. Nti omwami ne mama wa Nicole yamuweereza ebintu ebyo. Bane tubeere ng'abantu abakulu. Bane tukule. Kati omukyala maybe yagadde awala mpenze. Kwanze badde simumayira newunyiza nti na muyimbi honestly. Muyimbi ddala. Bambi yayimba luyimba ki mukwano. Umalo azimanyi. Munnange yayimba luyimba ki nze simanyi. Nenze mbadde ngamba jeno ayamba abaana. Nenga. Bibi nnyo ate omusajja yasooka natutiisatiisa. N'amaana gwe imagine basoose bakutiisa bakutirako videos fanna bwezityo. Kala tali mu ngato zaffe yayinza obutakitegeera. Nicole temunamanya wali paka leero. Tumanyiwo. Namami wagenze ku police na reporting aya. Okay. Omwana bagamba ali wa musajja ennamasubaawo kyekituufu oba? Ayina omusajja jali owa TikTok. Wa TikTok? Police ejja muleeta ndoze genda munonyega limemyo gyataddeyo omusango. Okay. Omwana ebikolwa bye binene who's to blame omuntu omutuufu? Bazadde be maama we because ebintu ebisinga bagamba maama we omwana adde bamutwale wantu maama ina amudusayo. Kituufu nti era kale abaana ebiseera ebisinga bavumaganya ffe abazadde. Oluusi n'abazadde bazaala mibiri. Abazadde bangi balina abaana nga yagezaako n'omwana n'akola ki? N'agaana kyovula nga tugamanyi okutusabira abaana baffe. Oba mumuleka akole kyayagala. Anti akyali muto kasana weza 18 tewali ajja munyega. Fena kitutawaanya emyaka gye we bagitugamba. Nawe mayi oli concerned kuba okimanyi mwana muto. Singa badde adults byo bikwata kuwani. No one. Nenkuzayo omwana ematale ng'ajja ati. Anti kyengambye nti oluusi enkuza oluusi omwana oyinza ogezaako n'alaluka. Kati essaawa eno twawulidde nti maama we yaguddewo omusango banoonya musajja alina mwana. Naye ate omwana ku social media kwali. Taliiko. Those are old videos. Account sizize. Account sizize. Sizize ziri fake. Taliiko. Okay. Mbo msajja yakudda mwafulumya nodes endala. How true is that? Balimba yabigambye bannange. Bo babijjawa babiyogera. Really? Bwe mwogerako naye yabagamba ki? Zo omusajja ne mu blocking oyo nze saagala muwuliza. Ninga mami we yayogerako naye awo okwegamba ekikulu twamugamba nti alina omusango. That's child pornography. Alina omusango. Maybe yakikolera mu busiru but kati kimesa wazina kimanyi nti kyakola tekiri mu mateeka. Bleka busungu omuwala bye sente ye Kampala wano nga omanyi. Busungu. Yandi tugambye ne twekunganya ne tuzimuddiza.
tuyinza okutula nga ab'ekika ne tumuddiza ssente ze okusinga okutta future y'omwana bw'ati. Yes. Nga gwe omukyala abuulirira abakyala mulina nteekateeka ki eziyamba omwana ono oba mugenda muleka akole kyayagala bagende mu make-up mulina nteekateeka ki because okusomako tajja kuddayo. Kwide mami we agamba agendamu nga abamu gavumenti alina gundi awo gy'akoze interview nti agendamu nga bayo mu gavumenti ndoza gavumenti oba eri awo naye neetandikirawo nti abaana baggwanga n'oyo omukyala maama oyo mugambe ye omwana tumumusanzeewa osanga naye anaatuyamba. Omwana oli omukyala mwagala mu Olisha M ng'omuyise maama anti kati abeere nga empowering abaana naye azaale Nicole okitegeera abeere amadapting nange nze nyenze abatagala tebaddangamu okuta nudes omusajja ne wagamba atya ne wakulimba biki tokkiriza okitegeera kubanga tomanya ekiki kiddirira ye olunyiga ebyo byateekayo wena n'oswalaswala n'oswaza ekika kiwamu kyonna ate abawana abawala bakole ffenna tunyirira kuba tukola okitegeera bakole wafuna chance ebeera mu ssomero soma ebirungi biri mu maaso obaka obusembayo eri Olisha M ajja joining munyivu gy'oli ajje omukyalo yani Olisha M musaba ajje ajoininga ettiimu yange eyamba abaana abawala ebyokuyimba biveeko bimuyiseeko to be honest nze simanyi nnyimba zajje